you? Era wano wendi ni mu feeling. Nze nazze ndi serious. Why for the president of Uganda? Overlook. Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Ayiwawe. Byonna bya zungururu. Ekikwekweto ky'okunoonya abagisu mwenna abeekwesemba kiki agenda mu maaso. Temuddeyo ne mulowooza nti byawedde. Bajja kubasalira ku paaka ya taxi waakiri naye nga babasaze. Meja Nakalema mu State House. Kirabika tegekayo olunaku nga lwakukwata pulezidenti mu ngalo. Pulezidenti mutusabire ayimirire wali ku State Square buli agala okumukwatako mu ngalo asimbe layini. Ojja kulaba layini bwetuuka ku lw'e Masaka. Abeekalakaasa ku buli kantu nno pulezidenti yabalabudde ebyo mu bikolere Kampala gye mwamanyiira. Kati omuntu ayinza kujja atya mu ddundiro lyange erwa extra n'agamba nti njagala abantu beekalakaasize wano mu ddundiro lyange. Oyo aba yalwala kamanyiiro. Mbafumita bufumisi ne bateekamu effumu. Effumu obusungu nga buba bungi. Naye nno munnanga abantu baba balina okwogera ebibaluma n'okulaga obunyiivu. Bwe tuwulira abasomesa ba demokrasi bagamba. Kubanga bino ebyammwe bya pokopokopoko. Buli omu yona asobola okwogera. Bo boogera taata. N'alina omugaso n'atalina. Kati bali ku bukadde ekikumi ze wagabye mu zissako. Abantu kumpi nga 50 abali mu kitundu ky'Ekatwe. Kati bw'ogabanyamu obukadde 10 bwe yagabidde abantu. Buli muntu aba muwadde siringi 1,500. Gibanga mitwalo 2 sewanyana. Ate ezo ssente nno ssebo bw'oba nazo tosula njala. Waakiri olya capati nga zino eza Minisita Kiwanda zayagala okutumbula. Abalambuzi bazirye nnyo. Mulira Lolexi. Muvubuka wasiise gibaba. Abantu badde bagamba mbu bayindi be bayiya capati. Bagiyiya. Naye naffe twayiya nti bw'ogizingiramu eggi n'obirumira wamu biwooma. Abagenda e Kampala mu fayino y'omupiira gw'amasaza mujje ne ssente eziwera. Kiwanda agenda kubassa Rolex. Omulambuzi wange avudde e Masaka azze ku mupiira gw'amasaza ng'ayagala okulaba Rolex zonna basiisa okwetoloola ekisaawe ky'e Nakivubo ziri awo. Bajja kuzirya beerabire n'okuwagira. Ab'ebuddu ku capati tebasaaga. Ndowooza Honorable Kiwanda ye capati zimuwoomera era alowooza olw'okuba zimuwoomera kati ziwoomera n'ensi namba. Olinga agamba nti bwe baleeta Rolex ku paalamenti gwe tojja kulya. Tugenda kusaavinga paalamenti enkya. Tugenda kusaavinga paalamenti nga bwe ngenda okusaavinga leero wano. Tugenda kusaavinga paalamenti. In fact ababaka bonna bagule ne tiketi z'omwoleso gwa Rolex ku Sande. Tulina okusoosoowaza Rolex. Omanyi Uganda okutegeera nti esiika capati. Ate kino nakyo kitumalamu amaanyi. Kwegamba Uganda ogigamba nti abasiisi ba capati nakyo kirina engeri gye kitufuula nti tuli basiisi ba capati. Sebo waliwo ababaka mu paalamenti eno naye nga baasooka mu kusiika capati. Ogwo mulimu guli serious sebo. Kale capati etuwoomera naye tetuyinza kubanga tuli basiisi ba capati. Munnange mwabe Makindye mwakula temukyalya capati. Era Honorable Kiwanda bambi musaasidde omanyi alabika yakula ayagala nnyo ebyokulya. Sebo wano tuli ku bulambuzi. Olowooza balambula mazike gokka n'ennyanja. Kakati ye olw'okuba alina omululu buli kimu kyonna ayagala kulya buli kati ensi ayagala nayo gifuula yakulya buli. Gw'omulama gwa capati waguvuddeko dda. Byonna bya zungururu.